Yes, mukwano gwange omulungi alaba nkwaniriza nnyo ku channel eno. Nkusaba busabi bwe gubanga gwe mulundi gw'okusosa okujja wano subscribinga ng'okoona wali ku kigambo subscribe ne wali kantu akalinga akadde. Yes, ekyo kitegeeza ki? Nti bwe tuteekayo vidiyo gw'omu ku basooka okumanya nti ddala tuyina vidiyo gye tutaddeyo, ekyo kiba kikulu nnyo nnyini ddala. Kujjukiza nti vidiyo ya leero eteekeddwamu ensimbi aba KPG Dream Goals Consult Limited, bano nga basangibwa Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA, era nga bano balina ettaka mu bitundu eby'enjawulo ku ssente entono ddala okuviira ddala ku bukadde 3.5 okweyongera waggulu. Jjukira nti ettaka lyabwe lyonna lye batunda lya byapa era nga ndoza kyetwandige nti ekyapa mu ngalo. Batuukirire osobole okwefunira naawe ploti obeere bulungi ddala. Tusumuludde. Olwaleero mukwano gwange nzize okukola analysis ku kaseri akagenda mu maaso. Oyinza okubanga okalaba ku Makula TV, oyinza okubanga okalaba ku YouTube channel, naye ng'ate oluusi weetaaga okumenyerwamu. Ka movie kano ke twogerako oba kaseri kano ke twogerako ke kazannyibwa aba Aromatic Production oba aba Aromatic Entertainment abakulemberwa omwami Ahmed Lubowa. Ng'okufaananako n'emizannyo emirala gy'azze akola, omukulu ono Ahmed Lubowa akola movie obulungi ennyo era nga bw'oba otunuulidde ebinnauganda ensangi zino ndowooza oyinza okugamba nti akwata kisooka mu kukola movie obulungi abuwa obudde. Era ne kano ke twogerako ke bayita Climax Season 2 yakawadde obudde. Yakawa obudde. Ekisooka, Ahmed Lubowa awandiika engero ennyangu okutegeera ezigwa mu bulamu bw'abantu aba bulijjo. Olugero luno olwa Climax lwogera ku muvubuka omuzibuzibu era omukwanyi kayingo atabula agattika abawala be yajja agattika ne mu sizoni eyasooka. Omukulu ono bw'awandiika engero ze aziwa characters ezinyuma okulaba, naddala abakyala. Alonda abakyala abaaka, abalabika obulungi, abalina obubina, kwegamba n'alyoka akola abakasitinga mu ngeri ennungi ey'omulembe, era nga bwe yakoze ne mu Climax wano. Alonda ebifo ebirungi, locations, amayumba ag'omulembe agalabika obulungi, both exterior and interior. Olwo nno n'alyoka uploading ebintu bye nga ddala binyuma okulaba, ng'amaaso ganyuma okulaba. Tugenda kutambula bwe tutyo mukwano gwange ampuliriza, tugenda kutambula bwe tuti nga tukumenyeramenyeranga buli episode ku episode eba emaze okuzannyibwa. Era olwaleero twagala okutandika era twagala okukumenyeramenyera mu episode 22 ne 23 ezanyiddwa olwaleero. Zibadde mawa, zibadde makula. Kujjukiza KPG Dream Goals Consult Limited abasangibwa Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA balina ettaka ku bukadde 4.5 naye nga liri ku promotion wali ew'obulenzi Kalagi. Osasula akakadde kamu emitwalo 3 nga initial deposit, then nosasula emitwalo 64 buli mwezi okumala emyezi 5. Ate nga promotion endala eri wali Kiririgomba. Wano Kiririgomba wo osasula akakadde kamu n'ekitundu initial deposit, then nosasula emitwalo 5 buli mwezi okumala emyezi 5, n'olyoka woofunira ploti 5 ku 10 ate nga yakyapa. Kati katweyongereyo munange. Mu muzannyo guno mulimu kalakita ey'omwami Douglas ayina mukyala we Joselen. Kakati
Joselen mukazi mu season 1 teyali mwangu ng'alina omuvubuka William gw'ayagala. Omuvubuka ono gwe bayita William. Kyokka William ye muvubuka oli gwe tugambyeko nti mukwanyi. Kati Joselen mu season 1 yafuna olubuto ku William n'azaala omwana. Era omwana ono n'amusiba Douglas bba. Kyokka mu kutambulatambula n'agenda agwa ku William n'amuleeta awaka. Ebyo nno bigenda okubeerawo nga Joselen ateekateeka okukyaza bba Douglas ewaabwe. Omukolo we gwabadde nga n'omuwala Mirembe eyali avuganya ne Joselen, mmanyi omuwala gwe bayita eyali avuganya ne Joselen, bagenda basisinkana ku mukolo kyokka ng'ate ne William kwali. Kati Joselen yagenze okudda awaka nga yeekaza bwekaza, tamanyi kigenda mu maaso. N'atandika okulaga omukwano omungi eri bba Douglas. Kyokka ate mu mbeera eno Douglas bwe baali bagenda okwanjula yakwata omwana waabwe n'amutwala ewa nnyina. Kati ate ewa nnyina waliyo mwannyina Douglas takakasa nti omwana ono wa mwannyina wa Douglas. W'owulirira bino aluse olukwe mawuuno olw'okutwala omwana ono ku DNA. Yagamba nti engeri gy'ali mwannyina wa Douglas basobola okumuggyako endagabutonde n'atwala n'ono omwana balabe nga ategeera oba omwana wa Douglas oba si wa Douglas. Ekyo nno ye kimubobya omutwe, weewaawo ng'ate maama wa Douglas ye akakasa bulungi nti ono omwana waabwe. Munnange mu kiro mu ttumbi Douglas yabadde yeebase agenda okudda engulu nga Joselen akaaba. Kye nazudde nti Joselen akaaba kubanga omwana taliiwo, kati tamanyi bigenda kukolebwa ku mwana oba omutima gwamukubidde ng'omuzadde nti omwana bandimutwala ku ndagabutonde n'ntandika okukaaba. Naye Douglas we yagenze okusituka ndowooza mu ngeri y'okwebuzaabuza n'okwewozaako, ono kwe kwefuula nti ekimukaabya alina omukwano mungi eri Douglas. Naye abakazi kakati ye n'abulizaawo. Munnange ojjukira nti William ayina muntu mukwanyi. Kati waliwo omukozi gwe baatega eyamutega ayagala Douglas bawa Joselen ensonga nayo nja gibagamba. Naye omukozi ate gwe baatega ate balabika baagwa mu mukwano ne William. Jjukira still Joselen era akyabubira William yadde ate baagudde mu matigga gano ag'okwanjula ne bamanyibwa nti baagalana. Jjukira nti ku mukolo guno ogw'okwanjula William yakolanga omuko. So ka episode kano kabadde kanyuvu nti kakuteeka ku bunkenke. Kiki ekiddako? Kiki ekiddirira? Omwana bamutwala ku DNA tebamutwala. Omukozi ali awo William tamuli awo. So awo wetuyimiridde. Kujjukiza mukwano gwange nti teweerabira ku subscribinga n'okulayikinga ko n'okusharinga. Ate ne nkujjukiza KPJ Dream Goals Consult Limited abasangibwa Kawempe okulina na ofiisi za NIRA baleese Eka Project. Eka Project munnange baleese Eka Project nga balina ettaka Nakaseke yiika ey'obukadde 12 bagatta abantu 8 buli omu naleeta akakadde kamu n'ekitundu. Jjukira nti yiika evaamu puloti 8. Kati olwo
ez'ataano ku kikumi buli omu n'afuna 5 ku 10 ku kakadde kamu n'ekitundu bwe kityo era bwe bakikoze n'ew'obulenzi ate n'eggomba nti osobola yiika ya bukadde 28 eri gyensoose ya farmland eno ya bukadde 28 osobola okuzimbawo osobola okulundirawo osobola okukolerawo buli kimu kaakati yo osasula obukadde 3 n'ekitundu abantu 8 buli omu aleeta 3 n'ekitundu okukakana ng'ofunye 5 ku 10 ku bukadde 3 n'ekitundu mu ngeri efaananako bw'etyo.